Yes, mbanyize sana kufadi TV uji. Mjewe jemtisako engalo esawe. Nina kusabo subscribe nga tompele video no kalaiki. Bajita fadi TV uji mbani updates bambe zibazitambula mbana amawuli gabasebwa gabagatambula nga kutusa kwano bulunaku nolwensonga subscribe onyigene kandi taninga on notification bell ojja kufuna notification nga ntaddeyo video wano kufadi TV uji kaso subscribe nga nonyiga neko kade ensonga eziriwo ensonga z'Enkima zifuse Enkima mwana mlinzi Ronald Alimpa jiyagula jibagamba efuse Enkima ku social media efuse Enkima omanyi ku social media one kyasinga okuntabula buli lunaku waba wa mawuli agatambula buli lunaku waba wa gabagatambula Alimpa simanyi oba Katonda ebintu bibogira bituufu oba si bituufu Katonda agezako kwanika Alimpa manyi Alimpa naye yeefulidde munne beefulidde musajja mukulu Nduga Hassan nga bagamba nti yabba ssente mama finance yakola ki ziyali amwadde okubanga amujjanjaba kati no bagamba Alimpa yagula Enkima simanyi kuba wabaddewo olutalo makyawo Alimpa nga agamba nti ajja kuddiza gundi ajja kukola ki ajja kukola ayimbe awe gundi ssente mwana mulinzi Hassan Nduga mwesente olw'ensonga nti alaba Nduga ssente azinamu amaddu mangi alulunkana nnyo ku ssente essaawa eno Alimpa ate kati gwe bakutteko ku social media batambuza amawuli bagamba yagula Enkima naye ng'ate yasoose okutambuza amawuli gano yasinzidde ku mukuto gwa Spark TV ku Nation Media bamuyita Kasuku k'okuwaza banga Kasuku akola mu monitor publisher oba Nation Media wali ku Spark TV mu program twezimbe kati banyagana basinga basinzidde kwaga mawulire bagamba nti Alimpa yagula Enkima era Enkima eyo yaviirako n'akabenje okubanga katuukawo Alimpa essaawa ali mu ddwaliro neta ogamba tateredde bulungi bwekuba kutuula atudde ku misumaali Winsuna social media inonya mawuli agatambula essaawa zino bali kuye Enkima gyeyagula eyo Enkima ntino yamu etutumu Kasuku yabitandikiriza mpaka nakakati bitambula ku social media platforms eziwerako ebiraga nti mwana mulinzi Alimpa Ronald yagula Enkima bye bitambula essaawa zino ku social media wenjogerera ebyenkima bifuuse ebyenkima bifuuse ebyenkima abasinga ba social media endoza abasinga badansa okukkiriza ensonga nga bagamba nti Alimpa amazima yagula Enkima ate abasinga banyigidde Alimpa olw'ensonga nti yavuddeyo n'alumba Nduga ate nga Nduga yabayamba n'abajja n'abajjawa egye bali bafunidde akabenje Ssemuto n'abakola ki n'abatwala mu ddwaliro e Mulogo ate essaawa zino bamwefuulira olw'ensimbi bagamba nti yabba ssente abasinga bakyaya Alimpa ate essaawa zino bagamba nti Alimpa amazima Enkima agirina era Enkima eyo yemuyambako okubanga akola ekitumu n'akayimba akalukikulwa sementi Enkima eyo yeyamuyambako okubanga katrendinga bye bitambula essaawa zino simanyi wajje binakkira naye nga ffe wetuli updates sijja kuba tuziba waneeno buli lunaku buli ssaawa era nga Alimpa yasinzidde mu ddwaliro n'agamba oluwona bw'ati kyagenda okukala Kasuku tajja kukyagala simanyi bagenda kumusibisa bagenda mutwala mu kooti simanyi naye nga yagambye oluwona bw'ati Kasuku ajja kutebya ebyo byamwogeddeko nti alina Enkima yagirabirawa nti alina Enkima wabwe basinga bagamba nti abanimbi bonna basinga baba n'ebintu bibakozesa okubeera abeetutumu ddala kituufu buli muyimbi atambulira mu bintu by'amasitaani okubeera ow'amaanyi muno mu nsi oba mu ggwanga lyaffe Uganda lino binaggirawa nze updates nja kuba nzibanga buli kadde mu subscribing ate mu commenting bagita fadi TV sigala ng'ogyekumireko mbeere bulungi tumitinge mu video n'abezeeko mbaagala nnyo